Uganda Eyenkya. Nze mukyala eyali n'omugenzi Jakana mu budde bwe Allah we yamujjululira anti ffe abasiraamu tubanze ndi musiraamu. Ennyabo. Kakati amazima amatuufu nze naliwaawo olunaku olwo lwennyini olunaku lwekyabaawo lwakubanga saayagala interview yonna ate ne famire yennyini yaŋŋamba togenda mu interview yonna. Nga lwaki bakugaana? Simanyi balabika bakkiriza ekituufu kye nabagamba omwana waabwe engeri gye yafaamu baakiraba nga kituufu ne bakkiriza nti ekituufu omwana waabwe yafudde bwati ne bwati. Muzeeyi nakkiriza. Era ne bagenda ne bakola postmortem nedda muzeeyi nakkiriza ekituufu omwana we teyafa. Kati Kalenzi bino byayogera alimba. Era njagala abantu bamanye amazima ku Kalenzi ebigambo bye yayogedde byonna. Nze njagala kwogera on behalf of abantu basatu. Nze ng'omukazi gwe yagambye yaleetanga emmere. Janaati sister wa Jakana ne Haji yennyini. Okay. Abaana bano kye nazudde balina intention yaabwe ey'okubba ebintu bya Jakana. Ensonga lwaki bateekawo ekiboozi. Naye nga Jakana lwaki olunaku lwali lwa Sande ennaku z'omwezi zaali 23 nze naliwo ku makya naŋŋamba agenda Mityana. Kati bw'aŋŋamba agenda Mityana nali nze era nnyambalanga abasiraamu bwe twambala nteekako gundi yange abaaya nenteekako abaaya yange nenzija nalina topi empya gye naguze naŋŋamba mbadde nsaba ompa ettopi eyo kasita oyina akakaaya ŋŋenda Mityana. Kati ku makya okwo n'agamba ayagala dokita amukuba empiso. Ebyo byonna byogera muli eno ewaka ew'obulenzi. Kati omusawo we yali amukuba empiso ku olwo yali tayiiwo. N'ayita omusawo omulala ne bamukuba empiso. Obwo obucupa bw'eddagala oli bwe yagambye buli bubiri. Kati bwe baavuga okugenda tebaagenda baakoma mu kkubo ne bakomawo. Baakoma Bulyake. Omusawo wategeera we yamujja. Tebaagenda Mityana. Omusawo yamujjawo. Omusawo ono omulala yamujjawa? Oyo omusawo yamujjawo Bulenzi. Okay. Anti gwe owuliriza statement zange. Kakati omusawo yasooka n'amukuba empiso ekyo nekiggwa n'agenda. Empiso bamukuba ya pain neya okurelaxing okwebala. N'agenda. Kakati n'akomawo ne bamukuba empiso endala 2. Musawo we yennyini. Kalenzi n'amuleeta n'amukuba empiso endala 2. N'abeeramu mu nju ne yeebaka. Kati olw'eggulu ekiro atumya nga yaŋŋambye ku makya by the way mbadde neerabidde ku makya nga yampadde $50 n'aŋŋamba zaayi nti njagala kulya ku muceere ogwa boyiro ettooke ejjobyo nga lisiike n'ekyennyanja. Emmere eyo nagifumba n'engireeta. Bonna baalya emmere ya mulundi gumu. Baali abavubuka 4. Bonna baali emmere ya mulundi gumu tewaliwo mmere yonna njawufu yali ezzeeko. Oyo alidde eno ono alidde eno nedda halaamu. Baali emmere ya mulundi gumu. Agenda baaliira eri mu luumu yaabwe nze ne ntuulaawo ne mugamba ate
ate nga kye neerabidde mu kuleeta emmere yankubire nali ŋŋambye sigenda kujja. Olwo olw'Essande. Olweggulo Jona n'amusindika ne Kalenzi ne bajja gyensula ne bajja n'emmotoka okunnona. Kati ne mbagamba kambawe emmere mu tifinize sigenda genda. N'akuba essimu n'agamba bw'atajja sijja kulya n'emmere temugireeta. N'ensituka ne ŋŋenda. Bwe ntuuka wali n'alya n'amala okulya ne ntuulawo. N'agamba omusawo we ng'omusawo azze. N'agamba Zaayi nti nkwegayiridde tondekaawo. Ntiddewo leero ewaka sifikidde lwaki Zaayi nkwegayiridde bambi leero toddayo. Ne mugamba abaana bange enkya bagenda kusoma kuba enkya yali Mmande. N'agamba nkwegayiridde Zaayi tondekaawo bambi leero ntidde mu nnyumba. Okiwulira? Kati n'omusawo yaliwo. N'omusawo yamukuba empiso yaliwo n'amugamba. N'agamba Zaayi munno owulidde kyakugambye. Tovaawo bambi akwegayiridde. N'alya emmere n'amala okulya emmere ne bamukuba eddagala. Bwe baamukuba eddagala ekigambo Jakana kye yasembayo okwogera yaŋŋamba. Yasooka n'aŋŋamba nga tannaba kwebaka. N'aŋŋamba oze ne Nairo Kato nsala enjala. Ne mugamba yazikusala enkya ku makya. N'aŋŋamba kale kati kola lisiti awo y'ebintu by'oyagala. Bwe nzuukuka ŋŋambe jjo naakuteereko ssente. Nti kale omusawo n'amukuba empiso ku kugulu n'atuula bw'ati yali atudde n'amala n'aŋŋamba Zaayi nti wange. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Nze ŋŋenze n'akuteka omutwe omulundi gumu bw'ati essimu n'egwa. Dindako. Kati ngendo omusawo yali yakamala okumukuba empiso n'agamba nze ŋŋenze. N'aŋŋamba nze ŋŋenze n'akuteka omutwe bw'ati omulundi gumu ng'atudde. Omusawo kuba empiso ne mugawo tomumaliramu ddagala kubanga bamukubye eddagala lingi n'atuvumaavuma ffenna n'alyoka agamba ye musi yasoma simanyi yasoma biki nga omanyi yalina empaka nnyingi. N'atuyombesa awo n'amala okutuyombesa atugamba ye yasomera waayo yategeera nnyo biki ne tumuleka. Sawo n'amukuba empiso ne yeewunzikamu bw'ati. Ngenda okulaba taddawo okwebaka ne mumukwatako mu kifuba ne mumugalamiza kya bugazi n'afuluuta nze nga nange simanyi bantu bafa bwe babeera bati. Ngenda okuwulira asesa omukka ogw'amaanyi teyazza. Olwo tuli mu ssaawa 5 ez'ekiro. Empiso omusawo mu kaseera ko obwajjukira obudde empiso eyo baagimukuba ssaawa mmeka alyoka akugamba nze ŋŋenze?
sawa zalinga nyakitundu awo nyakitundu awo kakati yawunzikamu awo afuluta nze simanyi muntu afa bw'abeera okiwulira ngenda okuwulira ng'asise omukka ogw'amaanyi ogwe yatwala teyazza nensituka nze ennyini nemukwata omukono nemugunyweza bwe nti ngunyige mpulire emisuwa gikyakuba ngenda owulira nga emisuwa sikiwulira nemukwata wano mugundi mpulirire entunnunsi ze zikuba nga siziwulira nenkyusa ekigere ngenda olaba ekigere kidda gye kidda buli kimu kidda gye kidda nentya nensooka nsirika nenzigulawo ennyumba nempita Jona kati wempita Jona najja nemuga Jona omuntu oyo nze nendaba gye mmulabamu alabika si wa bulijjo naye nga jjukira baali bamukuba empiso n'afuluuta n'aviirako ddala n'ataddamu kunyeega kagambo. Kyatwalanga bbanga ki nga bamukubye ekyo eky'okufuluuta? Bamukubirangawo ne yeebakirawo? Bamukubirangawo n'afuluuta n'amala ne yeebaka n'ataddamu kunyeega kagambo konna kantu konna yadde okubaako ky'owulira. So tekyatwalanga budde buwanvu oba time interval? Obudde buwanvu okudda engulu kubanga asobola otwala essaawa nga 2 okudda engulu. No kyengamba waneno nga bakamaliriza okumukuba empiso eddakiika zaaweranga 10 oba 3 nga tannavaako. Dakiika teziwera 2 yadde ndowooza eddakiika nga 5 ng'avuddeko awedde. Okay. Kati n'asirika kati ekyankola era ekyantegeezesa mukka guno gwe yasika omungi. Kati mpita Jona amutunulako aŋŋamba oyo bwatyo bulijjo bwakola ki bwabeera. Jona ajja tutuula tunywa Jona aŋŋamba enkya nina okugenda ku ssomero kaŋŋende neebake. Nziba naye mbadde njagala okudda waka naye nsembye nakyo kantuule siina kyakkola nga munange ntuula ŋŋamba enkooye kaŋŋende neebake. Kati nsituka otuula ku buliri bwe nti naye akantunuule kuwona omuntu maama ngenda okulaba ava ebintu mu nnyindo. Avaamu ebintu ebyeru mu nnyindo nga butonotono nga bwona olaba eminyira naye nga bulinga ng'obukutuse. Omutima gwanteemulikirawo nenzirukka nempita Jona. Simba konkona ne bagaba nange mujje mu nnyambe tutwale omuntu ono mu ddwaliro kuba embeera yo erabika mbi. Kumbe we mbagambira ng'omuntu oyo akoze eki? Ng'afudde. Afudde. Era twatuula mu mmotoka nze yennyini nze nalera mayiti. Omanyi omuntu bw'afa aleeta akasu. Okimanyi nti omuntu bw'afa aleeta akasu? Nkimanyi bulungi. Wallahi nali sikigendere. Munange bwe namukwata bwe nti nentuula ne mulera kuba nze natuula ne mulera bulungi ne mukwata nempulira akaswako naye nga sisobola kwonka nensirika ne tumutuusa mu ddwaliro okumutuuza kagaali nga kasobola era ne mulera paka ku katanda ne mmaliriza buli kimu. Musawo n'akonfaminga afudde bonna ne bagenda nensigalawo awo nga nyimiridde bwe nti ne batuuka ne baŋŋamba tumutwale mu mmokyale nga bakonfaminze baddokita bonna bazze bagambye afudde tumutwale mu mmokyale. Ne mbagamba nedda ne bagamba muleete engoye tumuteekemu ne mbagamba situyina ngoye ze tuwazze nazo kubanze sajja na simu n'engatto nga sirina. Ne mbagamba bwe kiba kyetagisa ngoye kanzigemu abaaya yange tumuteekemu tumutwale ewa taata we. Ne bagamba atukireke. Nentuula mu mmotoka ne baleeta emmotoka ya Haji nentuula mu mmotoka nendera mayiti nga njimanyi nti mufu. Ne mutwala ewa Haji. Nze yennyini nentwala mayiti ewa Haji. Era bwe natuuka ewa Haji emmotoka bwe yatuuka bweti ku mulyango ewa Haji buli muntu yadduka naye nga jjukira atoona neebaseeko ku mubiri. Nze sisobola kumala gava mu mmotoka. Buli muntu ngadduka
adduka asemberera mu motoka kiwalazima buli okukaaba ne bandeka mu mmotoka okumala essaawa nga 2 nga nze ntudde ndeze maiti nemmala buli omuntu amala okukaaba okukakkana ne mbagamba mujje mu nnyambeka mmenya ekifuba ne bamuteeka wansi nenvaayo nengenda mu nnyumba nasanga ajati ataddewo omufaliso nessuuka naye nga teziriiko nenzaalako nemmala okwalako essuuka ne tudda netusitula mmala wali ku buliri tetumala omutuusa ku buliri yali ayambadde ka vesti ka white nze ne brother we waliwo brother we abeerayo eyo ne tumwambulamu essaati akavesti ako ne tumubikka bulungi nentuula waawo neŋŋamba jjo namperekeraako nzireyo ewaka ndabe essimu yange nenzirayo newuwe wajjakana nennona ebintu byange netukomawo nensulawo nensiibawo nevaawo neŋŋenda kuziika okiwulira kati nga aji nze namutendera bifuna ebyaliwo kati nga tetunagenda wala nnyo njagala okumanya ku gundi zineeno kuba waliwo ebibuuzo bingi nnyo ku basawo baneeno omusawo ono eyamukuba eddagala emisana ng'oli taliiwo omusawo ono yali avaawa yava ku ddwaliro oba musawo ki ono eyamukuba eddagala emisana ng'oli taliiwo yali ali mukuba yamujja wategerako gye yamujja oba eddwaliro ali mu kiriniki akolawo mu kiriniki ew'obulenzi erinnya tolijjukira tomanyi kiriniki yonna nze simanyi kiriniki mwakola naye nga mumanyi ng'omuntu aza omuntu mumanyi ekirala ekigambibwa nti ono kalenzi ye yakimanga abasawo bano kituufu kituufu nti kalenzi yakimanga abasawo bano mu mmotoka n'abaleeta we balina okubira awaka jakana we yalina okufuniranga eddagala yes omusawo omu eyamujjanjabanga kalenzi yamuleetanga ono era naye waali akolerawo akolerawo mu kiriniki awo opposite omuzikiti gw'amasigidi takuwa wakolera okay bonna we baavanga oyo ye yali omusawo we so ono ow'emisana tewamanya gye yava okay wano kumacha oba yes kumacha we bamukubira empiso tewaliwo ewaka zino ezasooka ebbiri ez'okumacha naliwo ez'omutuntu saaliwo ez'olweggulu naliwo yakubibwa empiso za mirundi 3 ez'omutuntu saaliwo era bwe najja naŋŋamba ezaayi neebasootulo nendoota n'okuloota okimanyi nti sikyafudde oba gamba omuntu bw'aloota aba takyafudde olwo lwennyini afa kakati n'ekirala wali eri we yali agendera emitiya na ku makya waneeno bwe baamukuba eddagala eryo era yeebakanga bulijjo talina kyeyaba era yasituka n'agenda yeebakamu katono n'asituka n'agenda mu mmotoka n'agamba ajja kwebakira mu mmotoka so olwali mukuba n'asitukirawo wayitawo budakiika butono oba yasitukirawo n'agenda mu mmotoka yasitukirawo n'agenda mu mmotoka kubanga yali wakwebaka mu mmotoka okay owamala oddimu kuba n'asikawo n'agenda mu mmotoka kuba bw'alwawo aba avaako okay so ekyo nkitegedde yatwalanga akadde omusawo we yasembayo okumukuba empiso yavanga okay awo ntegeezezaawo ndowooza tusobola okugira ne tulaba naye omusawo ono nga mumaze okitegeera nti ali mu mbeera mbi wali eri nga temunagenda wano ku orient waggulu omusawo ono mwamukubirako musawo we eyali twamukubira essimu n'agamba mumudduse mu ddwaliro ku orient
n'agamba kale namugambye ekituufu kiri nti omwana ono Allah asaasire bambi yafa naye nga mpakazi. Twayogera naye n'ayomba buli kiramu Allah asaasire okumusalira omusango naye nga mu butuufu ekituufu kiri nti twayogera naye tumugambe overdose naye yagamba yasoma nnyo because ebityaze temumbuulira alina ekigambo kolo kye yakozesa naye nakyerabira. Alina ekigambo kye yali akozesa naye nakyerabira kwolwo. Yasoma simanya ali tesobola kufa bikoze ebitya byonna twabyogera kwolwo olunaku twasooka kuyombagana musawo enze ne Jona yaliko bonna ne boogera naye n'agaana. Omusawo yamukubye nti so si mu bukyamu ye yennyini yeesalirawo. Ekintu kino kiri nti Jakana yafa overdose naye nga tewaliiwo muntu amuteereddewo omutima mubi ekyamazima. Allah nsaasire njogera mazima. Mukyala Zaituni mukazi musiraamu. Mukyala Zaituni nkyayagala kumanya response y'omusawo ono. Omusawo ono bwe mwamukubira yali nga tali badadita nga yabagamba ki mumutwale mu ddwaliro? Era yali alina tugamba mutwala mu ddwaliro. Yali alina tugamba mutwala mu ddwaliro mumudduse mu ddwaliro kuba naye yakaayana naye yali tayagala mukuba ddagala. Yakaayana naye sitayagala mukuba ddagala eryo nze naliwo ne bajjona baaliwo nga bakaayana naye amugamba eddagala tulikozesa. N'ayomba nnyo omwana oyo yalina empaka. Allah atusaasire. Ennaku zino endala baali bamukuba egundi obucupa bumeka zino ennaku endala ng'oggyeko olwo olw'essande olugambibwa olwa overdose. Baali bamukuba bubiri ku makya bubiri olw'eggulo bubiri ku makya bubiri olw'eggulo. Mu ttuntu wano baali tebamukuba. Uganda Eyenkya. Mbadde nkyagala okumanya ekya yanga tunadda ku bya Kalenzi ono. Kati yagala nkunnyonnyola Jakana yasinkana atya Kalenzi. Kalenzi yabalimbye. Kalenzi baamusiba mu kkomera ebutuntumula. Omusango gwe saamanya gwe baamusibira. Emabegako wali tomulabangako wali tomumanyi? Nze saamanya kye baamusibira naye kati Jakana ne bamuwamba ne bamutwala paka ebutuntumula. No kye ŋŋamba Kalenzi wali tomulabangako? Nali simulabangako. Kalenzi mulabyeko nka Jakana bakoze eki bamaze omumusiba. Kati Kalenzi we mulabyeko nga Jakana bamaze omumusiba. N'abeera driver we naye nga Jakana ye yennyini yaŋŋamba Kalenzi yamusanga mu kkomera ebutuntumula. Gye yamusanga mu kkomera ebutuntumula nga musibe. Kalenzi n'annyonnyola Jakana ebizibu bye. Jakana nga bw'omumanyi looya era bwe yafuluma ekkomera n'addayo n'amulwanirira n'alyoka amugya mu kkomera. Kati n'amufuna nga Kalenzi amanyi ebintu bibiri, amanyi okuvuga emmotoka ng'amanyi n'okukola ki? Ng'amanyi okuvuga emmotoka amanyi n'okukanika. Era y'ensonga lwaki Haji yamutuuma amannya n'amutuuma ng'avudde mu kkomera n'amuzaala nga Jakana amwanjudde ewa taata we. So Kalenzi amanya Jakana oba basinkana ne Jakana mu kkomera so si ekigambibwa nti yamusanga ku garage. Yamusanga mu kkomera ebutuntumula. Yamusanga mu kkomera ebutuntumula gye yamujja. Okay. Naye mwe muwulirize nnyo statement ze yabagambye. Muwulirize nnyo ebintu obwedda byabalimbalimba. Biriwa byalimba? Obwedda abalimba mbu ne yansanga ku garage ate ne nkanika kwene emmotoka asimanye etya ate n'akyusa n'aleeta Subaru
tumanya ate ne tusanga abasirikale tusate ababoda ne batugoba ebyo byonna byakulimba. Ebyo byonna Kalenzi ebintu bye yayogeddemu ebyamazima. Bamutuuma amanya kituufu amanya muzeeyi yagamutuuma naye ng'afudde mu kkomera. Yes, takulimba nze nali Jakana yali ayagala bankime nga talina driver. Awo nga yakava mu kkomera nga tebannamusiba nga talina driver. Era abaana nga bonna we bali, omuvubuka yatambuza bigere n'atambula n'ajja wensula n'amala okutuuka wensula nga ajja nkubira amasimu ne tutambula babiri ne tuddayo nga tetulina boda obudde bwakiro. Nga naye ngambye ngende kireti alina kyaŋŋamba. Alimba ono lyakamufuna jjo lyabalamu, nze mbaddewo buli kimu nga nkimanyi. Mukyala Zaitun, Jakana obadde naye kumala bbanga ki? Jakana badde naye ebbanga ttono kubanga tubaddewo ebbanga nga naye ndi bweru wa ggwanga nga siri mu Uganda. Kati ne Uganda bwe nakomawo ate nensooka mwekweka okumala omwezi mulamba nga tamanyi nti nakomawo. Lwaki wamwekweka? Abantu bayinza okugamba ate kiki? Omusajja yali yankwana nganze omuntu nga tetumanyiganye. Kati kale nze nali mumanyi kuba twali tubeera ku kyalo kyekimu. Yes. Kati bwe nakomawo nze ng'omukazi nga tetumiitingangako n'olunaku n'olumu. So yakukwanira ku online tulowooze? Yes. Okay. Atawi. Wangi ekyo sikiwulidde bulungi. Ngambye nze nali mumanyi. Nali we mbeera nga abasirikale abakuuma taata we. Nga tubeera nze nkuze mumanyi era nkuze mulaba. Lwakuba kati kale abo bo engeri gye babadde mu timeline nga tasobola kumanya bw'oba tomwewadde. Banawe ndowooza mumanyi waliyo abawala abali ku kyalo nga bakumanyi nga gwe tobamanyi. Kitulowooze nti Jakana tewaweza naye mwaka physically mu buntu naye nga ebbanga liyinza nga twedeetinga gwawera naye okwemiitinga tetwaweza mwaka. Ekitegeeza wakomawo mwaka guwedde gwe yafiiramu gwennyini. Nakomawo mwaka guwedde ate nenkomawo ng'ate era ndi mu bwangu kuba nali ye programu ze yali ayagala byakumpasa engeri gye tuli basiraamu tugende mu process kuwoowa biki ate nga nze siri njagala kuddayo nkole. Kati nesooka mwekweka kuba yali ayagala ebyo byakumpasa ate nga nze nkyayagala okukola. Kati era twali mu nzikiriziganya nga nzikiriza nga ngamba ddayo okoleyo emyaka 2 naye akalulu we katandikira oba okomyewo ne njagala obeera omuntu atali wa mawulire. Okay. Naŋŋamba njagala obulamu bwo nga sikulabyeko mu mawulire kuba obulamu bwange butambulira mu ki? Kati ffe engeri gye tuli mu timeline weekengera naye mbadde nsaba obulamu bwo bwonna sikwagala mu mawulire. Naye gwe nga omuntu mukyala Zaitun, Jakana wali omwagadde ku mutima? Yali muntu wange. Jakana yali musajja wa buvunaanyizibwa nnyo. Sajja asobola obuvunaanyizibwa. Jakana yali musajja wa buvunaanyizibwa, omusajja wa muntu mulamu nnyo ate ng'ayagala nnyo abantu. Kyova olaba abo bonna baali ku lusegere lwe. Lwa nsonga yali ayagala nnyo abantu ng'asembeza. Era oyo byayogera alimba. Jakana nzikiriza. Ndowooza Jakana yali bintu bingi bye yali akugamba oba bye yali akukisanga bye wali omanyiiko
Emitiyana yali agenze kukola yoki. Yali agenze ku ttaka. Ali balinayo ettaka lye baali bakolako. Yali alinayo program zaabwe zaali z'amataka bwe zityo. Ebyokugamba nti yali agenda Mitiyana mu ssabo Kalenzi bye yatugambye wabimanyaako? Sabimanyaako. Kiki ekyalobera Jakana, kiki ekyamugaana okutuuka Emitiyana alyoka akome mu kkubo? Yakugamba ki? Yaŋŋamba omutima gugaanye, zayo omutima gugaanye n'ekoma mu kkubo. Teweebuuzaako kibuuzo nti lwaki kwolwo teyeebaka ku makya, kuba yakuba n'essimu kyetwategerako yakubira eri gye baali balaga n'amugamba omutima gugaanye, ate ng'olaba distance yali atambudde ekiraga nti mu mmotoka teyeebaka. Tewakyebuuza ekyo? Yatakufudde kumpi. Bw'aba agamba yakoma bulyake kumpi. Bulyake kumpi, si wala. Ebulyake okuva katugeze omuntu atugoberera ayinza okumanya distance ebulyake okuva ku post office oba okuva ku ssaawa ya Queen aba atuusenga wa ebulyake. Bulyake gerezeewa. Katugeze tuvudde ku ssaawa ya Queen aba atuuse Kawempe. Aba atuuse bwebanga deka bino ebyajjaamu direct aba atuuse Kawempe. Okay. Kituddeyo wali ku bimu ya Kalenzi bye yakutaddeko agamba nti emmere wagireetanga naye tewagiryangako, engabana y'emmere awo nti Jakana ng'omufumbira envandala saako nabo nvandala. Njagala ekyo tukinnyonnyoke, emmere wali ogiryangako kuba yatutegeeza ye ng'alaga emmere eyo wandibanga muwateeka obuto obwamutta olunaku olwo. Oyo alimba emmere nagiryangako, ate n'ekirala abaali emmere baalinda abavubuka 5. Abavubuka 5. Bw'oba oyagala okumanya amazima buuza Jona, kuba Jona ye yali ku lusegere lwani. Abo bonna oyo yali amwagala nti driver we, naye abasigadde yali amwagala lwa bukyafu. Nga naye Jona amwagala lwa bunjo. Mbeera ki gye walaba ku Kalenzi oba kiki kye walaba nga Jakana ng'abeera ne Kalenzi? Waliwo embeera yonna ey'okusika omuguwa oba enkwatagana yaabwe yali eti? Nze bwe najjanga nayingiranga nnyo. Kalenzi yali abeera eri mu bavubuka. Nze era saafuna budde bwa Kalenzi. Bwe ntuula mu mmotoka anvuga kunziza waka oba anvuga kundeeta bwe kityo. Saafunako budde bunyumya na Kalenzi. Okay. Ekyagundi kino yakuba yatulaze nti oyinza okuba wali okwatagana ne Janaati ng'ate kigambibwa nti Janaati yali takwatagana na Jakana muganda we, ng'alina kyagandooza okulaga nti kyeka wakwatagana n'omulabe we. Janaati mumanyi ng'omuntu ku maaso kubanga waakolera ne sisita wange waakolera. Mumanyi maaso ku maaso naye soogerangako yadde ekigambo nti oli otya. So temuli ba mikwano? Yadde omugambako nti oli otya sikimugambangako naye nga Janaati mumanyi. Ate ekyokubiri era nabuuzaako Jakana mugani nge wa sisita wo sikulabangawo bw'ojjawo. Naŋŋamba sisita wange tebakwatagana ng'abaana bwe mufunamu misunderstanding ewaka. Naye si lunene nti lutalo lunene wabula abaana bafuna misunderstanding ewaka.
Ebigambibwa Kalenzi yatutegeeza nti Janati yasanyuka n'okusanyuka nga Jakana afudde. Janati yakaaba amaziga amayitirivu. Nali ntudde wali ku wennyini nze yennyini. Janati yakaaba amaziga amayitirivu. Jakana yali akutegeezezza ki ku balabe be? Oba mbozi kizimwazi yali agwenga asembera okufa oba ebigambo ebyasembayo ebyo alina abalabe be yali ayogeddeko bonna? Talina nsonga yonna gye yali ayogeddeko. Ebintu bye nawulirako byali bya kankaka. Ezo programu za kankaka, ezo audio ze yakolanga eza kankaka yazikolanga wendi. Za kankaka kubanga programu ya kankaka gye yakola n'amulangira simanyi baamutwala mu ssabo biki eyo teyagiwuliriza, nze nagiwuliriza nenzija nengimunnyonnyola. Bwe nagimunnyonnyola era bye yaddamu kankaka audio gye yakola empanvu n'agamba kankaka nkukolimise nga tutudde naye awo ebikola ntudde eyabyogera ntudde naye. Uganda Eyenkya. Bwe yava mu kkomera yakutegeeza ki ku kankaka kuwaffe yatugamba nti baamutegeeza ye yamulyamu olukwe ye yamuwaayo. Era byonna nga bwe yabyogera ku YouTube yabyogera naye ate yatuuka ekiseera n'amusonyiwa era yafa amusonyiye. Ekituufu kiri nti yafa asonyiye kankaka. Kankaka yasonyiyibwa yamuyita batuule ng'abantu kankaka n'agaana naye yafa amusonyiye. Okay, yamukubirako ku ssimu ng'avudde mu kkomera wano eno nga wooli? Yamukubira saagiwulirako. Okay. Saagiwulirako nze ng'omu oba beekubira eyo naye saagiwulirako naye yamusonyiwa. Yamusonyiwa. Okay, tukomewo ku gundi ku kyemmere eno. Emmere eno olunaku lwa Sande yali emirundi emeka? Oba emmere wagireeta? Gumu bwe guti. Ekikula nti tewaleeta mmere? Yali emmere. Saamanya nti asiibyewo. Namanya lweggulo nga nzize n'alyoka ngamba ati Zayo olowooza nagenze ebibiyana omutima gwagaanye. Nenkomawo obwedda wendase naye endoose ate ekirooto teyakiŋŋamba naye munaye omanyi nti omuntu bw'aloota aba takyafudde. Takyafudde Zayo endoose leero. Njagala okudinga ddipa ku nsonga wali eri ku nkaayana ezaaliwo n'omusawo. Waliwo ekigambibwa nti n'ekibibi eno omusawo era baakyankalanako. Bituufu ebyo nti eno gye yali ajjanga mu Kampala eno era omusawo naye nti alina engeri gy'ataakwataganamu naye ku ddagala lye yali amukuba. Musawo nti alabika yagaana kumukuba lingi kubanga yalinga yeetoera oda njagala eddagala nkuba buno obucupa bwe buti ne bwe buti kati oluusi ndowooza ne bakaayanamu naye ng'ekituufu kiri nti olunaku olwo baakaayana nga nange wendi yennyini njogera nejjo n'ayogera n'atugamba waliwo ekigambo kye yakozesa naye njeera oba oyo omuntu bamuyita batya nze nasoma simanyi ndi ani nze temulina kye muŋŋamba. Eddagala lyange nze ndyetegeera era eddagala lye yali yaligula nga libeeramu mu nju nga balimusibira wuwe. Ng'omukyala ayagala bbaawe tewafuna kadde kuwabula mwami wo nti lino eddagala lingi katugeze nti oba ne right yenna bwebeera nga wangi mugambe twayogera mazima tawabulwa era tayogerwako todde omugamba ki ne Liizi ekyamugobanga mu kibuga nga Liizi amugaana eddagala. Hello. Wanje obadde obuze okomye ku Liizi obadde obuze netwaka ebadde ebuze. Nkugambye
nti nekyamugobanga mu kibuga akomewo ew'obulenzi nga mu kibuga tebamukkiriza kuba nga dde eno gy'amanyi aleeta omusawo we n'amuwa oda ze gw'ogamba lwaki muzeeyi teyali yakitinga nti omwana wange afudde ati omwana wange libadde bitya abcd naye nze muzeeyi namunnyonnyola era n'akitegeera era muzeeyi n'agamba naye ya allah omwana mmaze omuteekamu ssente empitirivu n'omutwala mu budde buno nga mmaze oteekamu ssente zange empitirivu waliwo obuzibu bwonna wali owuliddeko muzeeyi ng'ayogera ku linnya lyange oba ng'ayogera ku muwala abcd wali omuwuliddeko muzeeyi sitera kuyingira nnyo mu nsonga za famire era bwe mba nkola interview naye tetwogera ku bya famire no bano intention yaabwe yali erina abo baalina ebigendererwa byabwe baali baagala kutwala bintu bya Jakana ensonga lwaki bataddewo amawulire ani nani kalenzi alina ebigendererwa bye balowooza baali baagala kugabana ku bintu bya Jakana naye nga bambi muzeeyi talina buzibu yadde Janaati. Lwaki ogamba Janaati talina buzibu gw'otasembererangako gw'otamanyi era gw'otategeera ate nga Jakana teyakunnyonnyola obutakwatagana bwabwe bwavu? Mwami Wamala nkubuulidde ensonga nti Jakana tebaamuwa butwa. Jakana yafa overdose y'eddagala kati nkugambe nti Janaati amuyinako obuzibu Janaati yamukola ki? Janaati nga naawe bw'omubeera mu famire ne mufuna misunderstanding gwe kyogamba mu famire y'obuli muntu okwatagana naye nedda. Waliwo nange era abantu bange mu famire yange nga tetukwatagana. Mukitegeera byawaka bya famire so sebiriimu kuno okufa. Naye ate bweba overdose emabegako eri wali ogoberera empiso eddagala lyali akubwanga lw'olunaku lwali lusosoba olwa overdose ennaku ziri emabega wali wafunako akadde ng'obeera naye nga bamukuba eddagala? Nkunnyonnyodde yali afuna empiso 2 ng'afuna obucupa 2 ku makya nga n'olweggulo afuna obucupa 2 bwe bucupa 4 kati ku luno yakozesa obucupa 6 yakozesa obucupa bumbeka kubanga 2 ku makya butuntu 2 n'olweggulo n'afuna 2 kati obwo obucupa bumeka 6. Kyatwala bbanga ki nga bakaana n'omusawo ono kuba omusawo nandisuubidde nti yandiganye omukuba empiso okola kutya n'afuluma n'agenda oba ki naye simanyi Wamala wali obaddeko n'omuntu ayina empaka wali owuliddeko ku muntu ayina empaka ennyabo era mbalaba bangi nze siwolereza musawo kubanga ne musawo nange nalaba mulabe nange simumanyi naye simuwolereza ekituufu kiri nti zaali mpaka okukaayana nze nkaayana musawo akaayana jona akaayana ate nga siffe tumugulira eddagala lye tetusobola gaana ddi mukuba oli n'agamba linkubi ati omugamba ki naye nga twayogera ge mazima twayogera nga tannafa twayogera mwasika omuguwa okumala bbanga ki kuba tusobola okuga nti twabadde awo n'essaawa neewera nga tukaayana ntono kuba musawo yali atuuse nga ye ayagala mpiso yadde musawo agende dakiika ntono nga mukyala we tewakwestioninga ddagala lino lye baamukuba mu ttuntu era lwaki baali mukuba? ate nkati ndi questioninga ani nga saaliwo wabula nange namusangako ka bandage akalaga nti baamukubye eddagala era naŋŋamba baamukubye. So okufa kwa Jakana ng'abalala bwe babyogera nga Kalenzi n'abalala abagesi nga bakola batya tosobola kuteeka ku butwa oba ku kintu kirala kyonna. Sisobola
kuteeka ku kintu kirala kyonna amazima gali nti yafa overdose ate teriyo muntu wakubanga obulumi bwava ku accident ate lyessaamanya so ku accident tewaliiwo saaliwo ekiwali tonadda Uganda yali sinnadda Uganda nina kye nategeddeko nti ennaku zino mwogerezeganya ne Janaati bituufu buuza Janaati akuwa ennamba yange bw'ojja okumanya nti Janaati njogera naye oba soogera naye mugambe akuwa ennamba yange oba akubuulira erinnya lyange eryokubiri tamanyi na gyendi tamanyi na Uganda Eyenkya manyi tambuzangako simanyi na nnamba ye ekyokukaayanira ebintu n'abantu abamu be baafuumula be baagoba mu kaseera ako nga Jakana yaakafa wabimanyako byo wabigobererako Kalenzi byayogeddeko nedda ssebo intention yange teyali ya bintu saayina kintu kyonna nali njagala omuntu oyo bwe yafa ebyange nengivinga nke tewali kirala kyonna kye wakola oba kugoberera kino oba kwogera na family okola kutya eyafa ekisumuluzo nze nali nkirina agabe masimu nze nali ngayina byonna nabiwaayo siina yadde akatambaala ke natwala tewali yadde akatambaala onakiwayogedde wali eri nga tonansaba break ya ddakiika 2 onakiwayogeddeko noga nti wamala mu motoka naye oba wamala ne maiti ssaawa 2 mu motoka saakitegedde bulungi ekyo ekyokukola ki wantegeezezza wali nga tutandika nti Jakana nga wano we yafiira nti kumpi wamala essaawa 2 naye mu motoka nga already yafudde dda anti nga mufunga ntudde baleeta emmotoka obadda bukabini nentuula mu dduka ey'okubiri nendera maiti emmotoka ya haji eyo eya white maiti kati jjukira maiti nasembe eno yeebase bwebasi bwati mutadde mu kifuba kyange mukutte bwe twatuuka nga buli omu yadduka lulwe kiwalazzima kukaaba ne bamala okukaaba ne balyoka bajjukira ne badda naye nga jjukira nge sisobola kwejjako muntu ono ku bunene bwe yali aliko n'oku buzito bw'aliko so ekitegeeze wa haji mu lujja wamala kumpi ne maiti essaawa eziwera ebbiri namalawo kale namalawo ebbanga kubanga buli muntu yali adduse kiwalazzima ng'akaaba nze nensigalamu mu mmotoka ne maiti naye nga jjukira omuntu oyo nali simutya olw'ensonga nze omuntu yafanga tunyumya twali tunyumya mu butuufu omuntu nze nange ntya abafu naye munna omuntu gw'obadde onyumya naye nange neewuunya nti tomutya buddo tewafunamu shooko yonna kuba Kalenzi agamba nti tewakaabako wali nnomo ndowooza byonna wabirabira wabigoberedde ebyo sinnabiraba alimba nakaaba oluvannyuma kati ng'omukyala nze ndi mukazi muganda omusajja oyo nali mbeera naye mu kikolwa eky'abafumbo nali sisobola ttema mulanga hanze omukyala nga sinnabaako kikolwa kye nnina kukola ng'omukyala okitegedde ekyo ennyabo mugambe ensonga lwaki saakaaba nga ye alaba olowooza lwaki Kalenzi akwesibako nnyo nti wandibanga kiki kyanoonya kiki kyakunoonyaako mulina obutakkaanya kiki lwaki akwesibako akusongamu oluno Kalenzi okuva we nnava mu kuziika siddangamu mulabako kati abadde amanyi ndowooza yabadde amanyi nti nze ndi muntu atasobola kwafoodinga intaneti
atasobola kumanya bigenda mu maaso ate n'ekiraga nasirika saalabikako mu mawulire saalabikako waana ensirika kati ndowooza ye n'alowooza mbu sisobola ku affordinga internet sisobola kumanya kigenda mu maaso biki ebisidde kawa amawulire ag'obulimba bafune sapooti mu bantu abava ebweru kubanga nze baagabako n'ennamba yange ne babagamba nze zaaye yaza baana baani bajjakana era omukyala nampeereza message wano nga ngamba omwana ali atya twagala kuwa buyambi ko nze siyenza omutuufu ne munoonyeza ennamba ya zaayi n'engimuwa oyo anoonyako munoonya ndogoza buzibu kuba singa mbadde Uganda oyo omwana yantegedde nti ne kalebula asibya Uganda Eyenkya. Eddagala eryakuwanga Jakana yaligula nga wamanya we yali aligula yali alyegulira oba waliwo yali alimugulira nedda nze saamanyanga gye yali aligula ddagala lye yali oba yaligulanga gundi waliwo omusawo awe yali muleeteranga oliye ku gundi ku muzikiti awo omusawo wano lakone yavanga ku gundi yavanga ku kiriniki wano eno nga ku muzikiti omusawo yali muleeteranga ye yali muguzanga ng'omukyala yenna tukimanyi nti olumu yes ffenna abantu tuba n'obuvunaanyizibwa n'ogamba kino okusitandinga ku kigambo kyonna okukola kutya omwami wo tewamutuuzaako kumugamba nti naye kino eno kyandibanga kiyinza okutwala obulamu bwo ng'okutwala obuvunaanyizibwa njagala oyawula omukyala ku muntu akyali girlfriend twali tetunatuuka kubeera mukyala na mwami abula nze nali mbeera ewange nga naye ayina ewuwe wabula bw'aba ayina ekimuyitiridde kampita n'aŋŋamba bw'aba ayagala okulya nga talinaamu yadde okunneekengera yali talinaamu yadde okunneekengera naye era nga ŋŋamba nnyo tanjagala mu mawulire era olunaku lwe yafa yampita bulungi nnyo nali ŋŋaanya okujja ne bannona n'aŋŋamba zaayi nkwegayiridde bambi tondekaawo n'omusawo yali awulira musawo n'aŋŋamba zaayi munnakwegayiridde tomulekaawo n'aŋŋamba bw'ogwanga abaana tewabagololedde driver akuvuga akuzeeyo ewaka ogololera abaana omale okomewo akuvuga akukomyewo ne mugamba ebyo byawedde n'aŋŋamba kati nkwegayiridde tondekaawo leero ogidde ewaka ate ng'era singa saaliwo Allah n'akireeta mbu yali waakufa yali ajja kulabika ku ssaawa nga 6 ogw'emisana kubanga bano abaana baalinga bagenda ku ssomero nga tebakeera wuwe nga mu nnyumba abeeramu bw'omu kati ndowooza Katonda yamuyitamu n'amugamba nze mbeerewo njagala kuba kalenzi nga mmaliriza kalenzi alina bye yayogeddeko bye njagala oclarify ng'oba otereeze emmere eno yajjanga etya kuba ye waasimba nnyo essira ate nga kyandibadde kikulu gwe kagifumba okuvaayo n'oyogera emmere eno wagireetanga otya enva kyaga nti enva zaali zaawukana omufumbidde ebirala bo bafumbidde enva ndala njagala tumalirize ku mmere awo emmere eno wagireetanga otya kati njagala nkugambe nti neewajjaka neewaka nafumbirangawo ewaka ng'agenda kusiibako waliwo omwami yamusala enviiri era naye yajjawo n'asangawo bulungi nnyo nga nfumba bonna tebalya kati olunaku lwatagenda kusiibawo ng'ayagala kulya kyaggulo nga ŋŋamba nfumbira ng'era mpa ssente nenfumba emmere nengireeta mu tifini emu amatooke gokka nendeeta omukolo naleeta amatooke gokka omuceere gwa boyiro gwokka nendeeta nakati oyo yali jobyo nga lisiike
nendeeterako ovakkedo byonna n'atuula nanga bonna balidde ate emmere gye yandigambye Jakana gye yali anga yekka. Jakana emmere ye yali gyasinga okwagala nga omuntu tamufumbidde ng'agula kigere na kyettumula. Emmere ekigere ne kyettumula tebaabiryangako ng'abirya yekka. Naye n'emmere gye naleeta bonna nga balya nga ndeeta nnyingi. Era amazima Jona agoogera ndowooza nakuwadde audio ya Jona n'ogiwulira. Uganda Eyenkya. Kuba Jona ye yali amwagala nnyo nti Jona muyonjo nga bano tabaagala bakyafu. Iki Jona ayita ata Jakana oba Jakana yali amuyita ati? Jona just yali mukwano naye ng'amwagala nnyo kuba yali muyonjo. Ate Lule mwana wa mwannyina yali amwagala naye Lule mukyafu. Ensonga lwaki bali tebakwatagana nnyo lwansonga nti Lule mukyafu ate Jona muyonjo. So Jona yali just mukwano gwe nga atera okujja n'abeera naye ng'alina ewaabwe w'abeera oba yali atandise okubeerera ddala naye? Beerera ddala awo nga n'ebisumuluzo ekimu Jona yakirina ekirala ye yakirina ekyewuwe. Mu kulaba okwetolooza nti Jakana yasembeza nnyo abantu be yali tategeera kuba waliwo abakyemulugunyiza nga baga nti teeka yasembezanga nnyo abantu ate nga yali mu bulabe buli kaseera. Nedda okusembeza abantu si kibi. Abavubuka bonna be yali alina baali baana bato ate baali bakugimu baali tebalina buzibu. Taali tebalina buzibu n'akamu era yali abawulirira amu emirembe. Kitolinamu kutya kuwafuna ebintu ebimu mu videos yali akola n'okukola kutya obulamu bw'okubeera mu matigga abagenze mu kkomera awambiddwa kuba okutya kwa buntu tolinamu kutya kwafuna n'oga nti muntu gwendi naye nange kennyini yandinsuula mu buzibu. Namugambako kutya politics ne mugamba nkubuulire nti yenze saagala abasajja bali mu politics nga ngamba ebyokumpasa ngamba mutwale ewaffe. Ne mugamba saagala abasajja bali mu politics. Abantu abali mu politics bafa mangu. Nangamba zaayi kino kya musaayi sisobola kivaamu ne bw'okola otya. Sisobola kuva mu politics. Kiwulirira? Kya musaayi ne mugana naye politics abantu abali mu politics bafa mangu. Okay. Simanyi oba eriyo ekirala kyonna kyewandiyagadde okugattako kyewandiyagadde okwogera? Nze sandyetaaze kwogera bintu bingi naye kalenza amawulire gonna bya bulimba byonna. Okufa Jakana yafuna accident n'emukosa. Bwe baamuwamba ne bamutwala ebutuntumula era yansindikira message nze nagenda ebutuntumula. Bwe baamugjayo ne bamuleeta lunaku lwe baamuta mu gundi gasumba lwe yajja Luweero ku kooti nze naleeta emmere gye yalya mu kooti mu kasenge. Lwava mukomera wamusinkana ng'ogenda n'omulabangako? Yes, yampeereza message bwe baamala omuzuula yampeereza message ku WhatsApp nangamba zayi bamadde bampambye naye bantadde wano wewati yangu ku lunaku olwokusatu oba olwokutaano gyondabeko era ne ŋŋenda nentwala ebyokulya nentwala ebibala kuba nali mmanyi abyagala. Yali mu mbeera ki we wamulabira mu kkomera? Mbeera ki gye yalingamu? Yalina pain y'amaanyi kubanga yali takyamira ddagala. Kati okufa kwe okutwaliza awamu kwava ku pain gye yali alina n'ayagala
akozese obwangu bino bye tuva ku biragiro by'abasawo kuva ku biragiro by'abasawo naye n'obulumi bw'ekyenda ky'omunda kyali tekinnawona. Uganda Eyenkya. Kale ndowooza sina nze ebirala bye nniza ebisinga ndowooza tubyogedde wanaabeerawo ekyetaagisa kasita ennamba yo twagifunye tusobola okwogerezeganya. Naye ng'ekituufu kalenzi byayogedde byonna si bituufu. Janaati talina buzibu ku Jakana. Byaliwo nga bya famire ng'era nammwe mubeera mu famire zammwe ne mufuna misunderstanding. Si kya lukongoolo. Era yakaaba okufa obufi. Weewaawo nze teyandabako nga nkuba omulanga naye nalina ensonga zange ndi mukazi Muganda. Naye omukyala yenna okufiirwa ekyebikiro ekintu ekyo omuntu ayinza obutakitegeera kuba olaba tufiirwa ba mikwano. Nze kennyini bankubira essimu bankubira ssaawa zaali 8 gwa kiro we bantegeereza naye ennaku gye nalina amaziga ge nakaaba nze sijja kulimba bantu nti mu bantu bonna Jakana ne kati akyannuma vidiyo ze sikyaziraba sikyagana kwesembereza ennaku ezisinga bifaananyi bye na vidiyo natwala akadde kangi naye gwe omukyala bw'otugamba nti tewakaaba kiraizinga ebibuuzo bingi. Mwami gundi ekintu kye nalimu nga ndawutinga nali mu dawuti ey'obutakkiriza nti omuntu ono afudde kubanga mbadde njogera naye nga sikikkiriza gambye maiti njitya kati tosobola kuŋŋamba mufuuyo mukwateko naye oli namukwata ne muteeka mu kifuba kyange nga mukutte mu kifuba kyange nga simutya oba okitegeera kye nkugamba ekigambo nga simutya nga sikikkiriza nti afudde nalwawo okukkiriza naye weeks 2 katannette era abo tebamanyi kye nayitamu. So Jakana wafo yafa omulaba nga wooli nnyo otudde wano ndi wano ndi naye ntudde ate nga tubadde tunyumya kuba twasooka ne tubeeraawo ne tudda ku YouTube ne tulaba komenti z'abantu ze bakomentinganga ku vidiyo ze nga tuseka tunyumya omusawo we yajjira n'alyoka amukuba ki empiso nga tubadde tunyumya nga tuseka kaakati nga sikikkiriza bwe yakugamba ekintu okimanyi nti kisobola okutuka omuntu n'afa ng'obadde naye n'otakaaba nga tokikkiriza nti afudde. Bwe yakugamba nti nze ŋŋenze wakitwala otya ekigambo ekyo? Kya bulijjo kubanga era bulijjo baali bazimu kuba empiso n'avaako. Yakyogera nga bulijjo nti ŋŋenze. Zayi asize ŋŋenze kanneebakemu wano. Taddangu. Naye ku luno teyeebaka. Yatuula butuze n'ensingo n'ekola bakka n'ate essimu. Yaliko ttooki n'enjijjako ttooki ne mukwata mu kifuba ne mwebasa gya butazi. Etegeeza ku luno ku Sande ekiro ssaawa nga 5 oba 4 kale bwe baamukubya 4 kitundu teyeebakanga bya bulijjo bineeno nti kwanjawo okumanya events ezaaliwo. Teyeebakanga bulijjo yatuula n'awunzika omutwe. Yawunzika omutwe nze ne mulaba ng'agukiseba n'amaanyi. Nensituka nze ennyini ne mukwata mu kifuba mu maaso n'emabega ne mwebasa kya bugazi n'afuluuta. Okufuluuta okwo bulijjo ng'akufuluuta nze ne ndowooza kya bulijjo ngenda okuwulira asise omukka ogw'amaanyi ate nga nange ndi innocent simanyi bafa bwe babeera. Jjukira tubadde tunyumya kati ne ntuula awo mulinda dde engulu ngenda okulaba tazuukuka ne mpita Jona ne mukwatakwata ne mwekebejja ne mpita Jona. Bangamba yali avaamu amazzi oba nti yali atuuyanye yenna mu kaseera ako. Nedda tebakulimba nedda teyatuuyana gambye yavaamu obuntu nga bwonoolaba obuntu obukutusekutuse ng'amata nga butonotono weebuti we mumanyire nga omuntu omukulu asobola okulukuta eminyira
Tekisoboka. So teyatuuyanako ebyali byogerwa nti bamusanga atuuyanye yenna. Yatuuyana kere maiti y'enkeero gikuba eddagala naliwaawo teyatuuyana talina kyeyaba. Kikalenzi ono yali liddawa kuba yatugamba oba yali bweru baani abaali around bojjukirako? Bonna baali mu luumu yaabwe emu nga balaba firimu. Waliwo omuvubuka omusimu erinnya ndiyerabidde sirimanyi. Kati ne Kalenzi ne Jona era bwe twamuddusa mu ddwaliro. Uganda Eyenkya.